Era mwami Ddiba yeeyambazizza olugoye yeetuumye kyatali olw'ensonga zino wammanga ze ŋŋenda okkuwa. Mwami Ddiba musajja omukunja ewaabwe gy'azaalwa. Azaalibwa Bukunja. Okay. Era abantu abatulaba bajja kiwaako obujulizi kubanga twogerera ku mpewo za nsi yonna. True. Mwami Ddiba azaalibwa omukyala Nalule Grace. Maama we gy'ali mulamu. E Bukunja. Okay. Naye ekikwewuunyisa mwami Ddiba kya buswavu nnyo. Era nga bwe mwalabye ayogera ebigambo bye nnagalaale. Teri nkolagana wakati wa muzadde we. That's why bw'aba ayogera ku bigambo by'obuzadde abyogera tayinaamu bulungi. Kubanga mukadde w'ono yamukyawa mbu maama we mwavu nnyo. Famire gy'ava njavu yagikyawa. Era bwe mba nnimba maama we gy'ali e Bukunja. Oba ye kennyini ajje? Ye kennyini asobola okujja. Mukuleetere muteekaawo. Kirungi nnyo kye nsinga okusaba bwe mba bye njogera. Mwami Ddiba ono yazaalibwa mu famire taata n'avaawo. Bw'avaawo ajja atya okubeera okweyita ate famire ya mwami Muyingo. Mwami Muyingo yamuleetanga SD, school dependent. School dependent ye SD. SD. Ng'oluvannyuma lwa taata afudde, school dependent. Abantu nga bwe bagamba nti gundi ayina mutuyambe mutuweerere ku baana ne babagabana. Kati mwami Muyingo n'amugabana n'amuleeta. Yakola omulimu gwe n'amubeererawo n'amuweerera era n'amufuula omusomesa asobole okusasulira kiri nti yamuweerera kati mwami Ddiba n'afuuka omusomesa mu biseera ebyo ebikadde ku masomero ga Seeta. Okay. Mwami Ddiba atuuka mwami Muyingo afunyeemu wano akasente amutwala abagenda ttiimu y'omupiira egenda mu Amerika okusamba omupiira. Mwami Ddiba ennyonyi ekomawo teyagiddirako. Bwe yatuuka n'agamba nze ku nnaku gye ndabidde e Uganda n'atalantuka n'asigala mu Amerika. Bw'atyo bw'ayingira Amerika. Mu 2004 kati mwami Ddiba bwana Ntale yagenda bino bijja waati. Bye nkugamba mbimanyi kubanga omuntu bwe yeefuula kyatali kirungi eggwanga limumanye. N'agoba omukyala ow'amaka gw'ayinamu empeta n'amugoba mu nnyumba n'ayingizaamu omukyala omulala gwe yazaalako omwana olw'okubona ayinamu kasente. Kati bwe ndaba ng'ayogera ku nsonga z'abaana nga n'abaana be bennyini nnyini tasobola balabirira era yazze n'abaana babiri abakulu n'abaleeta ate n'abatwala n'abasuula ewa mulamu we. Mwami Ddiba kya buswavu nnyo okujja wano okutandika okuguusa abantu mu ggwanga ayogere ku bigambo by'omwana waffe eyattibwa obuttibwa n'atandika okwefuula nti alumiriddwa nnyo nga yeefuula okulumirirwa. Oyo gw'olaba ali wano yatuuka e Uganda yatuukawo walwakuna wano. Lwali lwakuna oba lwakusatu. Nga ki ekimujja mu Amerika? Kiki? Mwami Ddiba amaka gaamulemerera agage gennyini nnyini n'abaana balina abaana 4. Alina abalenzi omulenzi omu alina n'abawala 3. Oyo omukulu yafumbirwa mu maka ag'omukyalo omu alinamu kasente n'asuulawo amaka ge. Alright. Mbalamusizaako mwenna gye muwangalira okubeera nga mutufuna amannya n'eddoboozi nze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne mwami Ntale Edward nze nga gwe mmanyi nga chairman w'abasuubuzi mu kibiina kya UTEA. Ssebo nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse okubeerako ku mpewo ne YouTube channel eyo ssebo mwebale kukola ate era mwebale kutangaaza ku bantu mu ggwanga obatuusaako amawulire ag'enjawulo. Okay. Nsaba weeyanjule eggwani ssebo. Amannya agange nze Ntale Edward ndi musajja musuubuzi
era ndi chairman w'abasuubuzi mu Uganda mu kibiina ekiyitibwa UTEA Uganda. UTEA nga kitegeeza nti tuli ba United abasuubuzi abeegattira awamu okuva mu bakolera eyo mu bizimbe Arcaders, traders, abasuubuzi bonna abagattibwa oba kyonna nga musuubuzi era nga oli entrepreneur, omuntu yenna yeetandikiddewo omulimu mu ggwanga Uganda. Kampaani mba nkutwala. Omuntu ayinza okubuuza lwaki ogattamu ne Arcaders nti ffe mu busuubuzi bwe tuzze tukola tusiŋŋanye ng'ebizibu ebisinga ate byatandikira eyo. That's why nako twakwongeramu nti okubeera omusuubuzi tekimala. Tetulina gwe tujjamu kaabe wa mu butale oyo aba entrepreneur yeetandikiddewo omulimu. Ate era nga ekyo nkitadde ebbali nti mu nsonga zino ze tulimu ng'abamu bwe babuuza ebibuuzo njogera ku nsonga eziviira ddala mu famire eyange etaliimu nti mwana wa kkojja, mwana wa ssenga, mwana wa maama omuto. Ensonga zino eza Elishama Sesars ze zikulese zennyini ezindeese wano ku mpewo n'abatulaba nti mu bumpimpi Elishama Sesars ndi kkojjaawe atali kumugamba nti amuzaala nti maama wange muto nti oba yakola ki, wabula mukulu wange gwe nzirako omulundi ogwokusatu, maama wa Elishama, maama waffe y'omu, taata waffe y'omu. Ate nga ku kya Elishama ekyenjawulo nti mu nkula ekuziddwa omwana oyo muleze okuva ku lunaku lumu mpaka we yatuviira ku maaso nga tumukwasizza be tulowooza nti be bazadde abaali bamuzaala mu kaseera ako. Kubanga bw'okwata omwana n'omukwasa essomero, essomero eryo liba limu owuningako ebitundu 97 era abazadde abo be twali tusuubira nti be baseeta nti banaalera bulungi omwana waffe gwe twabakwasanga mukulu ategeera ng'era mulamu bulungi. Mu bufu bwe bumu tulina omukulu eyazze ku platform yaffe n'abaako ne byatangaaza ku nsonga eza seeta. Era njagala kubuuza mukkiriziganya naye bye yayogedde era omukulu oyo wamulabyeko era gwe ki ekisinza okuleeta wano? Neeyanzizza nnyo ekibuuzo ky'ombuuzizza era neeyanza okuba nti wasembezza ekifaananyi eky'omu ku yeeyise, kubanga sinze namuyise. Omukulu eyeeyise nti director wa seeta ku masomero ga seeta, stroke omusomesa, stroke nti wa Luganda wa Minisita Miyingo. Byonna yabyeyise. Naye omukulu ono emmanya gye mmanyiiko era n'entegeera gye namutegeddeko obulungi ng'ate si ya bulimba. Munansonyiwa nnyinza okwogezaamu ku lulimi olwaleero olwawukanamu. Kubanga kye njogerako ne gwe njogerako omukulu ono eyeeyise Ddiba. Ye Ddiba. Mwami Ddiba kye njagala okukakasa nti nakati essaawa eno seeta tennavaayo kwogera ku nsonga gye tubabuuza ku nsonga y'omwana waffe yafa atya. Era mwami Ddiba yeeyambazizza olugoye, yeetuumye ky'atali olw'ensonga zino wammanga ze ŋŋenda okuwa. Mwami Ddiba musajja omukunja ewaabwe gy'azaalwa. Azaalibwa Bukunja. Era abantu abatulaba bajja kiwaako obujulizi kubanga twogerera ku mpewo za nsi yonna. Mwami Ddiba azaalibwa omukyala Nalule Grace. Maama we gy'ali mulamu e Bukunja.
naye kikwewuunyisa Mwami Ddiba kya buswavu nnyo era nga bwe mwalabye ayogera ebigambo bye nnagalaale. Teri nkolagana wakati wa muzadde we. That's why bw'aba ayogera ku bigambo by'obuzadde abyogera tayinaamu bulungi. Kubanga mukadde w'ono yamukyawa mbu maama we mwavu nnyo. Famire gy'ava njavu yagikyawa. Era bwe mba nnimba maama we gy'ali e Bukunja. Oba ye kennyini ajje? Ye kennyini asobola okujja. Mukuleetere muteekaawo. Kirungi nnyo kye nsinga okusaba bwe mba bye njogera. Mwami Ddiba ono yazaalibwa mu famire taata n'avaawo. Bw'avaawo ajja atya okubeera okweyita ate famire ya Mwami Muyingo. Mwami Muyingo yamuleetanga SD, school dependent. School dependent ye SD. SD. Ng'oluvannyuma lwa taata afudde, school dependent. Abantu nga bwe bagamba nti gundi ayinamu mutuyambe mutuweerere ku baana ne babagabana. Kati Mwami Muyingo n'amugabana n'amuleeta. Yakola omulimu gwe n'amubeererawo n'amuweerera era n'amufuula omusomesa asobole okusasulira kiri nti yamuweerera. Kati Mwami Ddiba n'afuuka omusomesa mu biseera ebyo ebikadde ku masomero ga Seeta. Mwami Ddiba atuuka Mwami Muyingo afunyeemu wano akasente amutwala abagenda ttiimu y'omupiira egenda mu Amerika okusamba omupiira. Mwami Ddiba ennyonyi ekomawo teyagiddirako. Bwe yatuuka n'agamba nze ku nnaku gye ndabidde Uganda n'atalantuka n'asigala mu Amerika. Bw'atyo bw'ayingira Amerika mu 2004. Kati Mwami Ddiba bwana Ntale yagenda bino bijjawo ate. Bye nkugamba mbimanyi kubanga omuntu bwe yeefuula ky'atali kirungi eggwanga limumanye. Mwami Ddiba omulimo gwe yafuna mu Amerika ng'amaze n'asaba asayiramu n'asaba obutuuze. Kati Mwami Ddiba gwe twogerako ebigambo by'e Uganda byayogerako tabimanyi ne bye yazze okwogera abadde awulira biwulire wabula kwepaatiika mu kabampaane. Atuuka mu Amerika omulimo gwe yasooka okufuna ogumanyi gwali gwa kusenya mbalaasi mannyo. Kati ekyo nakyo nkigambye. Kati atandika okugufuna guli gutandika okubeera ng'omulimu tegutambula nga bw'omanyi omuntu ng'anoonya embeera. Jjukira yatoloka butolosi ng'agendedde ku ttiimu ya mupiira n'afuna omulimu ogw'okulabirira abakadde. Bangambye dokita. Dokita Owaawa bwe yatugambye. Mwami Ddiba gy'ajja kukulaga dokita atemusomesa. Ebintu si byakwogera, nze ndiwo mu kyalenjinga. Sunsula. Mwami Ddiba Justice Emia Kansala ate n'ekyakyewa bwewi naye aliwo kulabirira bakadde mu Amerika gy'abadde e Boston. Mwami Ddiba kya buswavu nnyo okujja wano okutandika okuguusa abantu mu ggwanga ayogere ku bigambo by'omwana waffe eyattibwa obuttibwa n'atandika okwefuula nti alumiriddwa nnyo nga yeefuula okulumirirwa. Oyo gw'olaba ali wano yatuuka e Uganda yatuukawo walwakuna wano. Lwali lwakuna oba lwakusatu nga ki ekimujja mu Amerika? Kiki? Mwami Ddiba amaka gaamulemerera agagege nnyini n'abaana balina abaana 4. Alina abalenzi omulenzi omu alina n'abawala 3. Oyo omukulu yafumbirwa mu maka ag'omukyalo omu alinamu kasente n'asuulawo amaka ge. Bannange. Era wano e Uganda yazze n'abaana be ng'adduse mu Amerika ng'embeera egaanye ng'amaka gamulemeredde tasobola balabirira kubanga tayagala buvunaanyizibwa abeera eri n'agoba omukyala ow'amaka gw'alinamu empeta n'amugoba mu nnyumba n'ayingizaamu omukyala omulala gwe yazaalako omwana olw'okubona alinamu kasente. Kati bwe ndaba ng'ayogera ku nsonga z'abaana nga n'abaana be bennyini tasobola balabirira era yazze n'abaana 2 abakulu n'abaleeta ate n'abatwala n'abasuula ewa mulamu we. Kati Mwami Ddiba gwe nkugambako, Mwami Ddiba nkwogerako kubanga mmanyi abaana nze ku bulumi bwe nnina ku baana sisobola boogera mannya, sijja kwogera ku mukyalo oyo era nsonyiwe. Naye Mwami Ddiba talina buvunaanyizibwa, tawa bakyala kitiibwa, tawa baana kitiibwa,
kubanga ye aliwo nkikubuulirira ne wano n'abakyala bonna bw'ajja wano e Uganda talinawo wadde omuzigo. Mwami Ddiba bw'aba agamba nti musomesa era yabagambye wano nti nze ndi kansala nkansolinga. Mwami Ddiba bw'abanga mukozi wa sseeta ng'era musomesa, abasomesa tukimanyi bulungi babeera ne namba oba code namba mu NSSF. Yes. Babeera registered. Aleete NSSF namba ye emulaga nti ddala is a current teacher era ali ku payroll ey'omusomesa esseetaawo. Mwami Ddiba twagala atulaga ennyumba gy'asulamu mu Uganda wano nga ye, kubanga myaka mikulu gy'atuuseemu ate yalaze omuntu abeera ku level eya director ayina okuba n'amaka. Tayinaawo wadde omuzigo. Ne bukunje waabwe gye yasuula nnyina gwatalabirira. Mwami Ddiba eyadduse obuvunaanyizibwa mu Amerika n'ajja n'abaana ate n'abasuulira mulamu we ng'alinganga atasobola kukolerera baana be. Oli mu kwogera ku baana b'abantu ng'ojja wano oli mu kwogera ebintu eby'okwemoolamoola. Mu bulumi bwe tulimu n'otandika okujja okujaajaamya abantu olw'okuba oyagala osanyuse Mwami Muyingo. Mwami Muyingo gw'ayagala okusanyusa kubanga yamuyambako mutwala mu Amerika gye yatolokera ku ttiimu y'omupiira n'asigalayo. Mwami Ddiba nze ndi ready omukyalenjinga nga twetunuulira ngaze wano njagala atulage yagenda mu Amerika mu 2004. Kati ebye Uganda n'enfa y'omwana waffe yagimanyako atya? Abadde asomeseza online. Muzeyi Mawa yamubuuziza akikola ati. Kati njagala kintu kiri kimu, ensi yakyuka. Technology tumumanyi. Atulage lesson plans ze. Anti asomesa. Ate era yagambye nti akulira desk ya counseling ku Seta High. Atula mu office ki? Counseling abayizi. Counseling abayizi. Okay. Era njagala tufuneyo n'ekintu ekirala kyangu nnyo. Atuweeyo kale ku baana be yakansolingako. Eseetaawo? Nga nabo gye bali. Bwino ku bwino. Saagala tuteekewo bintu bibozi. Saagala namulwako nnyo. Ne Mwami Ddiba bw'oba osobola okutulugunya omuntu atulugunya omukyala n'amusuulawo mu nnyumba n'amugoba mu nnyumba, oyo aba ne laavu n'abaana. Omuntu asobola okubanga ne baganda be bw'abanga ddala abaana abo nti wa Luganda direct era ku Muyingo ate n'oleeta abaana n'obasuulira mulamu wo. Mwami Ddiba ali wano era nze njagala kumukakasa nti ngenda kuyambako mpandiikire embase y'Abamerika bajje banoonye omutuuze waabwe eyaleese okusuula abaana e Uganda, okusuula obuvunaanyizibwa. Tokikola ekyo muleke. Ekyo nkireke? Muleke. Awo muleke. Anti yefudde director ayimiridde bulungi. Gwe n'ova ng'oli director wa Seta n'ogenda mu America osenye embalaasi amannyo. Bannaye yaswaziza ekifaananyi nno ekya Seta ayongedde kiswaza. Kakati yoyo Mwami Ddiba era nsaba nkome wano ku mwami oyo. Mwami Ddiba ndowooza omusunsudde bw'atyo. Ddiba bw'obanga omusajja omukulu by'ayogera akujjonkera oba omukonjera agire ku gundi zino ze njagala. Conditions zino njagala atulage lesson plans z'asomesa Seta ddala bw'aba musomesa. Program agituwe? Agirage nti lesson plans zange ng'omusomesa mbadde nsomesa nga ndi mu Amerika okuva mu 2004 mpaka kati. Kale ne bwatuwaayo za ttaamu 2 kubanga tetwagala tubirwemu nnyo. Ekirala ekyokubiri atuwe NSSF namba kwasasulibwa omusaala okuva ku Seta. Kuva ku Seta. Era ne Seta nsaba nayo etulage nga kubanga eba ne chaati y'abasomesa bwe bazze basomesa okumala ttaamu omwaka gumu kale emabega nga Mwami Ddiba mwali ku payroll ne timetable ye bagirage. Anti musomesa alaka wa language nga bwe yagambye wano ng'ali mu kwogera ebigambo wano eby'Olulatini mu Lufalansa oba yali asomesa abirabye. Kati gwe omutwe gwa Ddiba nga bw'omulaba ng'oggyeko obuyaaye nga bwe yeetuumye mbu director akyagatirira engoye ez'okwambala. Ezo engoye ze yatuukiramu wano zaakyali mu ngaze wano
kati saagala nako ndowooza kati awo Ddiba abantu bamutegedde yoyo Ddiba eyazze mu mawulire ajjonkera abantu yewe buvunaanyizibwa gogamba Seeta temumanyi mpunzika ngamba oba ye jjennyonnyolewo Seeta yamuwadde nemweyambisa ng'era bwe yatuma ba bloggers ne bwe yamutumye era nawulidde nnyo ennaku ng'alaga nnyo nti amanyi nnyo famire y'omwana era n'agamba mwami Ddiba ku kibuuzo kino wagambye mbu Elishama yabazzaako omusango teyakyogedde kuba yasoose egamba omwana yeekola ekintu tiyeekola ekintu mwana wammwe yeekola ekintu nga tamanyi n'amannya ga mwana ne taata w'omwana tamumanyi yabadde abibuuzamu tuddeyo mu interview muzibikkule bwe kiri kaakati director atamanyi na mwana ndowooza mwami Ntale tutandikire wano essomero terikumanyi according ku mukulu essomero yatubuuzizza essomero limumanyi nze ne mubuuza essomero limanyani nti tebakumanyi era waabuuliza oyogera ngaani ku nsonga zino essomero si gwe yaleeta omwana ku ssomero eryo kati kino njagala nkibatandikira mu facts ezitaliimu kugamba okay nti ebigambo bye njogera bino essomero bwe liba terimanyi buli muntu ali mu famire ya Elishama oba buli muzadde aliye kubanga alina we yayogeredde n'agamba abazadde bamanyi n'abali ebweru w'eggwanga abazadde abali ebweru w'eggwanga nga tebaddanga Uganda tebasomeseza Seeta basomesezaayo kyogamba lwe munatta omwana waabwe ne bagaana okwogera olw'okuba tebajja physically ku ssomero kati njagala okukakasa ekigambo kino singa essimu eno esobola okusika wandisisa ekintu kino ekipapula ekiri ku ssimu eno osobola obba otaputiramu kiri ku ki eno Seeta form naye nga sinnagigendako nyinza okuva ku kibuuzo Elishama Sessaazi eyamufunira Seeta ekifo ekisinga okusanyusa era ekidda kyenziramu okwogera wano era yali kkojja si bazadde lwaki si mu bubi kkojja bamuyita Sean ke katooka nga akaddawo wansi Sean ye yagenda n'asaba ekifo Seeta kubanga yazza asomera sayidi ezo ng'era azimanyi era okumanya omwana nti yali mugezi bwe bapresentinga ripooti ya Elishama eyava ku Seroma etaliiko komenti nga bwe yayogedde mbwe ebyamugjayo omwana just yali bullying gye yagamba olw'okulaga communication ennungi wakati w'abazadde n'omwana Elishama bwe yagamba abazadde agamba nze gundi nsomye ku Seroma Christian naye abaana bambuulinga nze siina maanyi gagalwana n'abaana wadde okuyomba obviously abazadde baali bawulirirawo omwana baamugjayo with no condition era tetulina buzibu na ssomero lya Seroma nolyogerako lwakuba nti omwana ono gye yava bo bennyini nnyini ku lipooti y'omwana ono yiiyo yeya last term omwana yali mugezi ali bright bwe mba nnimba weebiri ogirabako komenti yonna eva ku Seroma nti mbi oba ki yali talina buzibu wadde era omwana ono nkibakakasa Elishama yali talina buzibu wadde mu bulwadde bwe byenjogera weebiri wano bwe mbanga siri kkojja abanga siri wa famire eyo mbijjawa bino okitegeera saagala nabyetuuma kubanga n'abasinga bwe balaba ekifaananyi ky'omwana oyo balowooza nze muzaala kakati omwana yavaayo lwakusalawo kwe era nekye yatugamba si bintu ebimugoba mulina ebintu mu famire Seroma nayo nzikiriza bali mu bizinensi y'essomero bwe wabaayo ekintu kyonna nga bakimanyi ku mwana ono ne bwe kugamba nti kale yali alina amagye ne gamukuba one time oba yameketako amannyo kale bagireeta tukiwaddeyo open Elishama yali talina buzibu ekyo nga nkivuddeko nti
nkyali ku point njogeranga oyogeranga ani kojja yanoonya ekifo muto wange era yakifuna era n'aleeta forms ez'okujjusa eweetaaga abazadde ne basayiningako. Kakati njagala okutegeeza omukulu ono mwami Ddiba nga si sitaani si yamutawaanya ku mutwe nga si mutamiivu nti yazza anywedde sitaani ffe tugayita majini nga si kwogera na kujaajamya bulamu bwa mwana ono bwe yeefuula nti alumirirwa ng'ate omwana oyo yattibwa. Ekyo nkyogera sikimenyamu nkiddamu omwana waffe teyeetuga yattibwa buttibwa era bwe babanga bawakana tulina kye twabasaba kye baalemera. Kyenja okuddamu okwogerako ŋŋamba ekigambo kino nti nse kkojja byenjogera tebanyumiza binyumize. Omwana oyo we yafiira ku ssomero gye twajja naliwoo nze ne bazadde be babiri n'abalala abaawerekera nti paati emu waliwo emmotoka eyali egudde mu kinnya kati abalala baali ku mmotoka nga bali mu gijjayo mu mwala abafamire abalala. Nze nasigala nkyali ne bano nze najjayo ne mami wa Elishama mu mmotoka gye yali alemedde kubanga ne mayiti tetwagirabako ku ssiini twasanga baagitadde dda ku pick-up. Kakati ono mwami Mimwantoloba ayogera wano ebigambo ebitakwatagana eyavudde eri ng'alina ebizibu bye najja yeeguleegule ndowooza ku mwami Muyingo asobole okutwalayo abaana abamuweerere nakulwanirira nnyo kati lirina essajja liri mu kwegula bweguzi. Ekyo nkyogera sikimenyamu talina connection era seeta hayi tennavaayo kwogera ffe tukyagibanja report ku mwana waffe yafa atya. Ate nkiddamu situyina kye twagaza seeta hayi kisukka kino twagala kutubuulira kituufu kyatuuka ku mwana waffe enfaaye ate ne bamala ne bamutuga bo bennyini nga baagala okukuba ebifaananyi batukakase. Tetwagala basuuwinga wadde ekikumi kyammwe tetukyagala. Tetwagala wadde kintu kyammwe twagala ekintu kimu. Twabawa chance for 80 days tulinda bajje batubuulire nga family. Kubanga ku ssomero Muyingo twamusangawo. Mwami Muyingo twakusangawo bwe walaba nga tuyingidde kubanga Uncle Ronald yaliwo yakusangawo nga wooli n'akugamba abazadde baabo. Muyingo n'agamba nze obudde bompeddeko mugende mwogere ne ba staff. Awa staff eri accountable okusinga gwe nannyini kintu. Yo oba toligamba nti si gwe ddayire nga ekintu wakisuula. Lwaki omwana ono we bagamba nti afudde wajjawo kumpi watuukawo ssaawa 7 ez'ekiro. That's why is accountable. Gwe bw'oba toli accountable nga toli muzadde wa mwana ono nojja n'obeerawo omwana n'afa ssaawa 8 ezo mwatugamba ate ne mutukubira ku ssaawa 11 n'eddakiika 4 omwana mwali mumutereka omulambo baguwaako first aid ng'ono Mimwantoloba bye yayogedde kubanga yagambye nti omwana gwe yagamba mbu yeekola ekintu ffe kye tugamba kyateekola. Twabakubira mwami Sako twakubira abantu ab'essimu emirundi egi nga taata w'omwana abakubira ng'ali nsambya n'awulira nga si mumativu n'abagamba temuggyaawo mayiti eyo kanzigye nkakase nti ddala omwana wange. Omwana oli yali obulamu bwe bwali buli awo nga munafu atasobola na kusiba dazini ya mpale kubanga tubedde naye ku dduuka nga tasobola na kuwalampa kikomera wadde omuyembe. Njagala bwe wabaayo essomero nga lyalabako Elishama ng'awalampya omuti oba nga awalampa ekikomera ky'essomero bajje batuswaze. Yali tasobola na kuwalampa muti wadde ekikomera. Tabadde mwana muntu alwana n'ebintu. Kati era wabuuliza nti lwaki bazadde be olowooza lwaki bazadde be si be bavaayo lwaki ono yayogera? Awo wenzirirayo nange ne mbuuza Mimwantoloba ye ayaze okwogerera seeta nga bwe mbagambye mu history we ayogera ng'ani. Olaba ye atalina nawe bimukwatirako okuva mu 2004 ali mu America n'ebiri e Uganda tamanyi kale oba abeera seeta ani erosi chairman we seeta
Twagala atuwendanga muntu kale eri updated ya chairman w'esseta atubuulire chairman w'esseta. Okay. Kati nzirayo ku kibuuzo nti nze njogeranga njogerera mu biti bino wammanga. Ekibuuzo mwami Sako, nze ndi kojja okikkiriza oba tokikkiriza? Oli kojja nkikkiriza ekyo. Ndi wakusatu. Mama Elishama yasooka ne kuddako mwannyinaze bamuyita Saala, ne kuddako Kalema, ne kuddako nze. Kitegeeza oba kojja wa mwana. Ne kuddako Jozi, ne kuddako Shoni, ne kuddako waliwo omulala awo omuwala naye Mukama yamuyita, ne kuddako Shoni. Kojja ono yatwala Elishama ye kasemba y'akalenzi akasembayo mufu. Okay. Mu bino ekibuuzo singa nze ndi kojja essaawa eno singa sibadde kojja nandibadde ki? Ng'oli mwannyoko oba toba maama? Mba maama. Oba maama wa mwana. Kakati singa kale tukitwala nti abazadde ba Elishama tebaliiwo Mukama tekale nkitwala butwazi. Kojja teyanditutte buvunaanyizibwa bwa mwana oyo. Nga maama. Nga maama. Kisoboka. Kati ndi mu biti bibiri nandibadde maama. That's why wendi mwannyinaze teyeetaaga kubaawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri obutabeera na contradictions mu family. Era wano ne ssenga w'omwana ono owa Elishama yavaayo ku social media kwali. Ng'era ayogera on behalf olwa taata kale. Ssenga. Naye mu buntu bulamu n'enkola ennungi eya family eziri organized. Si buli omuntu avaayo. Ninayo bannyinaze abakola ku zi TV. Naye teboogera ku nsonga eno lwaki? Nti eyo si duty yaabwe, duty yampeebwa nga nze. As a family. As a family. Okay. Era nali nabeesonyiwamu ng'era njagala ndabe nti bafunamu ssenga w'omutima ku bye twogeddeko babeere answer. Kino nkigamba mu bigambo bye njogera. Mukyala Namulondo headmistress twamukubira essimu ndowooza ye yasembayo. Ffe ssebo ffe ababadde banoonya abantu abo si be batunoonya ate abandi badde nga bagaba accountability. Twakuba essimu nga ndi ne taata wa Elishama mwami Sessaazi Robert. N'amukubira n'amubuuza mukyala Namulondo nti wangi muyina kye mwafunyeewo ku mwana oyo? Manyi omukazi oyo ayogeza Yesu aswitisinga olulimi. Munnange naffe tulumirirwa wamu naye tetunnazuulayo kintu kya njawulo. Essimu zaawerera ddala ng'essimu 4. Naye ne yasembayo ndaba nga bye njogera ku bibuuzo bye tubaweereza nga tebalina ansa ze baleeta. N'amukubira essimu ya mukyala Namulondo. N'amukubira n'agissa mu lawudi. N'amugamba mukyala Namulondo, ebyo byonna tubibaddeko. Naye mbadde nsaba mumpe ku footage wa 2 weeks before ng'omwana ono tannakola ki? Tannafa. Era mutuwe ne ku footage bw'ali awo wakati kw'olwo olunaku olwasembayo. Nina kye njagala okulaba. Mukyala Namulondo wayogera ebigambo bino. Yoyo headmistress wa Seeta High. Wagamba munnange mwami Robert tusonyiwe tulumirwa nnyo era omwana embeera eriwo footage poliisi yazze n'emunona ne tugimuwa. Kati n'amugamba toyinaawo backup. N'amugamba footage yenna twamuwadde. Footage bamutwala batwala kamera. Ate batwala kamera. Bajjako kopi ne bazitwala. Kati bwe nkugamba nti mpeereza footage waffe gwe tulikodinze wano mba ntutte kamera ya mu recording. Kitegeeza backup mweri muki? Mu system era ku storage kweri. Mukyala Namulondo bwe tubuuza poliisi nti footage aliwa? Mye gamba ffe tetunnamufuna twamusaba essomero. Kaakati kiki kye bakweka mu footage? Ku ssomero eri ku almost acres eziwera 2. Osobola otereka abaana b'abandi nga toyina footage ko cameras. Kubanga bagamba mu dormitory omwana ono gye yafiira nti tezaaliyo. Footage baamulemera.
n'ebifaananyi bwe twabibabuuza maybe bali mukola engeri investigation zigenda mu maaso kati tebasobola kuta bintu ebimu mu public ate nga investigation zigenda mu maaso. Public si yebasaba footage. Abazadde be basaba footage. Okay. Naye n'ekifaananyi ekiraga nti omwana oyo nti yali oba yekoze lwe twabisaba ku olwo lwennyini tebaabituwa era tebaatulaga ku kifaananyi. Ne muzeeyi bwe yayingira mu dormitory kubanga yayingira ne baagigula buguzi ne bagamba awo omwana we nga tewaliyo kintu na kimu. Okay. Kati ekibuuzo obumpimpi ekibuuzo kyo nkiddamu bwe nti ngera nkiwunzika nkimaliriza nti ndi kojja wa mwana sina interest gye nnoonya wadde okwonoona essomero lya Muyingo kubanga mwe businessman manyi kye bayita business. Naye mwami Muyingo tasobola kutandika kutujaajamya na kutulaga nti ye akozesa impunity of the highest order nti because is a minister tayina kubeera accountable ku nfa ya mwana waffe. Ng'essomero ne bwe tubanga tetunnayogera ku Seta High tugamba nti omwana wange asomera wa mwami Muyingo. Okitegeera? Ate is a minister of higher education. Ono omwana teyafiira mu primary singa mbadde mubuuzanga akolera mu nti ya primary no waliyo minister akwasaganya amasomero go wansi. Naye ali accountable as a minister, is accountable as a director, is accountable nga eyewitness yaliwo ku olwo. Era ye yaleeta poliisi yayita eye Seta neegaana n'avuga n'agenda emukono n'aleeta ey'emukono ekiro ekyo. Anti alina kye yayise information flow nti institution ezimu information erina gye flowingamu. N'anokolayo nga woolaba nti kyaki nti mu kyaki ate akulira kyaki eyo si yayogerera ki so nti ebintu bitambulira mu njogera ennyangu nti Muyingo si yalina oba okuvaayo okubannyonnyola. It's okay. Wakiwuliddeko oba? Bw'aba teyavaayo yaleeta ani akyogereko. Yaleese ono ddiba ono ddimi lya ng'ombe. Ono mimwantolo boona ayogera ebintu nga abigaaliramu bwegaalizi ng'ali mu lusaagirizo. Ono PA w'essomero. No CPR owa ssomero. Okitegeera? Kati bw'abanga si mwogezi wa ssomero ng'era si yakwasaganya ensonga zino mwami Ddiba yagidde mu kiti ki kubanga yeeyise director ne yeeyita omusomesa alimu aganaaga akwata wano na wali yeekwata ku bisubi. Kaakati who is Mr. Ddiba mu nsonga eno kubanga si musomesa nze nkakasa. Consent yagiggyeewa emuleeta okwogera ku nsonga zino kubanga yazze n'alaga bulungi nga nchalenjinga nti nze sisaanidde kuzoogerako era siina kuwa answers. Bwe nali nnyingira mu ssomero lwaki tebansibira ebweru lunaku lw'omwana oyo ng'afudde. Oba tovunaanyizibwa ku mwana. Mba sivunaanyizibwa ku mwana oyo. Ekyokubiri bwe mba bye njogera ku Seta nga byappa ejje nga bwe gyonoonera linnya bw'ebanga ensuuwinge bwe mbanga bye njogera nga siri accountable ku byo nga just nina byange bye neenoonyeza. Mwena by'oyisaawo oba kuba musajja oba kusuula ssomero lya muntu. Balina ebintu bibagamba njagala nkitangaaze nako kino. Mb'oyo ntale ayogera ayina byenoonyeza. Byenoonyeza kye mugamba natta omwana nze natta omwana oyo nfune bye njagala oyisaawo. Anti kiri bwe kiti ebibuuzo ebivaayo nti ggwe oli mu kkuba musajja ono jjukira omusajja ono agenda kwesimbawo. One. Ekyokubiri oli kkuba omukulu otte bizinensi ye. Okitegeera? So kati ebyo byonna mbu okkuba mbw'ofuneyo ne kasente byonna mbu byefyuzinze kirungi nnyo kati bikiri yalinge. Tandika ng'okibuuza. Ekya Kalulu. Akalulu. Abamuttira Kalulu. Nkuba Muyingo nze neesimbyewo mu constituency ye. Nze njagala ekifo ekyo. Eruwero? Anti bweba popularity nga gye nnoonya. Really. Neesimbyewo nze n'ekyokubiri nkyogerera wano. Siina kifo kye njagala.
abakyogerako nze nesimbawo mu 2016 kuwa member wa parliament ewaffe nenva mu kalulu era nenkata sikata nti no nti olwali wakuba nina ebizibu byenasa no ku buvunanyizibwa bwe nnina community y'abasuubuzi b'enkulembera mu Uganda emala obuvunanyizibwa nina bungi nange butuuka ne bunnemerera ekyokubiri manyi business lwaki ngamba mwami Muyinga alina amasomero ameka mayitirivu lwaki njogera ku Seeta High yokka oba njagala kuba business ze anti bw'okuba Seeta High oba okubiramu ne zi green campus zonna whatever bakoze ne university omwana ono okufa mwami Muyingo takitwala very right waliwo ne statement yalabikako ku mitimba n'agamba mbu ye tasobola kuggalawo masomero gaga multi billions olw'omwana omwe yafudde asobola okujja n'agula obulamu bw'omuntu ebyo byali eri ku social media era bwe byali ekirala mwami Muyingo nze sina na muntu n'omwe simu eyange yino bwe baginyigamu nereetayo opponent gwavuganya naye nga bw'agamba nti ndi mumukuba sina wenyingira mu political career ye eyeweeza omumba gwe bakola ki gwe bazikonkona nze njogera ku director wa Seeta eyaliwo kwolwo era singa teyali ku ssomero twandibadde tubuuza be twasangawo ne twamusangawo yali azzeewo ku kyalo ekiro oba mwami Muyingo yasikaali w'essomero nti ku ssaawa 8 yali akuuma ssomero anti agambye talina biddamu tubimubuuza mu biti ebyo waliyo ekisembyeyo kyoyogera ekya noonya mmane nze njagala otegeeza abatulaba saagala kwewaana siri bubi ekyokubiri nina challenges empiseemu ezo ssente empitirivu mu basuubuzi eyo gye mbeera mbalwanirira nga siina na kye bampa naye nga ndi konkushuwa nti nange mba neerwanirira bwe mba nnwanirira abasuubuzi abo mu ggwanga wonna ate owange kakati saagala kugamba mwami Muyingo kino nkiddamu mu kamera sigenda kwetiiririra kukubuuza bibuuzo oba ndi mulamu kubanga okutiisibwatiisibwa kujja mwami Sako agamba olumba omunene toli munene toli munene ku nsonga z'omwana waffe ng'afudde waliba munene ku properties zo ne toli munene ku bulamu bwa mwana waffe kino ensonga eno bwe mba njogerako mwami Muyingo bw'aba muzadde bwe biba byajja bubi ng'omwana waffe yafa okufa kimanyiddwa kisoboka inevitable naye enfa ye yajja etya gye twagala okumanya tosobola tuziisa mwana waffe ku lusalosalo mukulu Ddiba alina kye yannyonnyodde n'agamba grieving is a process nti era omuntu waafiirwa ebeera shock era osobola okunnyonnyola omuntu n'atakibayinga but later n'akibayinga mu nsonga eno nga ategeeza nti baaba nnyonnyola naye nga w'omanyi nti process etwala step by step ekintu ekyo era tabanenya tekinnabayingira mu mutwe ekintu ekyo kikiriyalingemu okungubaga kituufu baaba nnyonnyola oba okungubaga kituufu naye kyensooka okuddamu nga sinaba nakyogerako mwami Ddiba ayogera nkugambye mu America gyali alabirira bakadde ali used ku bantu abafa ate nga tebakyalina impact gye bakola mu ggwanga kati y'okufa kw'abantu yakirabanga ekiri nnomu kubanga ali mu bakadde balabirira era bakansolinga munnange teweekyawa nnyo obulamu okyabulina naye nga mu butuufu gwa kansolinga yawulira akooye ensi kansala w'abakadde si baana Ddiba ajja bw'aba alina bwino ajja muleeta naye kyenjagala okukakasa omanyi kye bayita okufiirwa omwana w'emyaka 16 kinene ng'ekyokubiri ye mulenzi omukulu mu famire eyo mu nnyumba omwo omanyi essuubi eribadde mu mwana oyo n'ebikolwa bye byabadde akola okufa twandikiriza n'enjagala mbuuze atulaba wano oŋŋambye omwana
mbu yeetuze ne nkugamba tomujjaayo kyekisooka. Mwami Ddiba ensonga eno nja bigatta kubanga tetujja ssulawo wano. Mwami Ddiba yagamba nti ye musajja Muganda amanye ebya culture. Mwami Ddiba ani eyamugamba nti mu Buganda omuntu nga yeetuze atali wa famire ye amugjayo ku muguwa. Mwami Muyingo musajja Muganda era abadde Mmengo era bamuyita yafuna ekitiibwa eky'owekitiibwa ng'ate ng'amanye ebya culture. Yeerabira ddi nti omuntu we yeetuga? Awo tutandikira lwaki tugamba ensonga eno nti omwana ono teyeetuga. Mwami Muyingo nga twakuba essimu ne tugamba temuggyaawo mayiti ne tusiŋŋana nga gwe okozesezza olukujjukujju okuggyawo mayiti ku ssimu 2 ze twakuba ne Mwami Ddibawo nga bwe yeeyita. Ekyo mwakyerabira mutya nti omujjwa yajja n'ajjayo ki? Mayiti. Bwe twandibadde twetaaga kuba mwana oyo kibooko ku kintu kyaleese mu famire ne tumukuba kibooko ne tutwala mayiti yaffe ne tugiziika mu kiswalo nga bwe yagambye nti omwana yabazzaako omusango. Gw'ataaba mwe abaatuzzaako omusango kubanga omwana waffe mwattamutte. Nkiddamu omwana waffe mwattamutte. Nkiddamu omwana waffe mwattamutte. Mumanyi era mumanyi kye mwamutuusaako. Lwaki mbyogera? Tutuuka ku ssomero nga mayiti baagiggyeyo dda baagitadde ne mu pick-up. Mu nnaku empitirivu kino nkigamba twalemwa n'okugamba poliisi eyaliwo nti muggyeeyo mayiti tugirabe. Nga tetulina we tutandikira, we are disappointed, twabagambye temumuggyaawo. Kale twandimusanzeemu mu dormitory kubanga baali baafulumiza dda abaana be bagamba nga baagiggadde n'ogigala. It's a crime scene. Naye mwajjawo obuvumu obubapapya ekiro okulwana ne mayiti mugiggyeyo ate mugiteeke ku pick-up. Era poliisi nkugamba yatulekawo ng'egamba badduka jjaamu ne mayiti tebaatukkiriza kukola ki? Naye Mwami Ntale kankusalemu ekirimi ekituufu kyekiriwa. Abalala mugamba dormitory, abalala mugamba siikibbe, abalala ki kituufu? Kiriwo ekituufu wano? Ekituufu kyonna ne kye tuwulira kino nkigamba omwana waffe baamutira mu siikibbe. Ky'omwana yafiira baamutira mu siikibbe. Lwaki twesibye ku footage? Kamera ziriko footage oyo ng'omwana bamujja mu siikibbe nga yafudde nga bamutwala mu dormitory bamutegeyo. Era omwana ono baamutuga butuzi ne bamussaamu mu kisuuka kye baamala okwesibira waggulu n'amaanyi amangi. Mu footage oyo mwamuggya mwe mwakiraba mutya ekyo? Anti nkugambye kye tusabidde footage. Because ebintu biri still under investigation. Under investigation. Ne bebeera investigation era oba olinkinga kubanga si be batudde si be banoonyereza bokka. Bo baatuma access ey'okumanya. Crime scene lwaki abantu abamu bagamba essomero lyandiggaddwa? Twali tusaba essomero liggalibwe nga bwe baggala ebbaala ne bakola investigation era bwe baalabye nga ab'ebbaala tebaalina buzibu. Ebbaala baakoze eki? Ne balita. Essomero ne bwe bandiriwumuzzaamu ewiiki egi kubanga tetugaana abaana b'abandi balina okusoma. And it's a business. Naye kyandiyambyeko abakola investigation okukolebwa amangu. Lwaki ngamba bino ebigambo wammanga? Omwana gwe wali olabyeko omuntu eyeetuze ne omusiŋŋana mu kifaananyi obanga kye baakuba ng'emikono tegiri wano? Mbuuza gwe gyandisigadde wano. Abaalwana. Ekyokubiri wali olabyeko omuntu eyeetuze ng'atudde? Mu kifaananyi ky'omwana ono kye baawa ba buloga ffe bye baatuma n'ottuma bifo. Ekifaananyi ekisooka kiraga omwana bagamba nti yafa kiro. Ssaawa 8. Mu kifaananyi bw'okitunuulira kye bayina kiraga obudde bwa misana. Kitegeeza bwe baatupapya wano ne tuvaawo ku ssomero baakomyawo mayiti. Oba si kyo bo bennyini baatuga omwana ono nga bamuteekayo mu kifaananyi. Bafune ekifaananyi kye banaalaga public nti tuufu yakikola. Omwana n'olaga nti emikono gyali straight nga giraga omwana yalinga omugolole mu kifaananyi ekyo. Ekyokubiri omwana ono balaga
nga ekisuuka ekibagamba mbu kye yeetugisa bo kye bagamba nga kiyina space wano nti kitegeeza omwana ono singa yali waakwe ye ng'ayagala kwetaasa yali ayisaamu buyisa mutwe ne guvaamu mu kisuuka kubanga kyali kirina empuluttulizo wano waggulu. Okay. Kakati omwana ne yeetugira mu dormitory erimu abaana 14 abagisulamu ng'ali katanda ke yali asobola n'okwekwatako bw'ati ne yeetaasa n'agaana okukwata katanda n'agaana okwetaasa nga mulamu. Wali olabye yo omuntu eyeetuga n'atalaajana ky'ogamba yali yasooka kwekuba mu morphine nti tayagala wulira bulumi n'abeera katanda ng'ali attached ku katanda n'atakasamba balala kuzuukuka n'ayamuli wansi kuzuukuka. Omanyi statement gye baakola eyasooka baagamba omwana eyamulabye yazze mu ddoomu yavudde mu dormitory endala n'ajja okunona paasi kweyo dormitory eri open omwana n'ayingira yajja ayavula ng'atunudde wansi bw'ati then n'atuuka mbu bwe yatuuka ng'aggyeyo paasi mbu awulira ebigere bimulinnyeeko n'agamba Elishama tonninnyako mbu okutunula waggulu bw'ati mbu nga Elishama yeetuze. Omwana ono yajja ayavula dormitory eri open. Ekirala ne balaga nti bajjawo emifaliso baagijjawo emifaliso crime scene ate nga dormitory seeta bagimanyi mu wiiki esooka bakuteerawo n'ekugundi yino weeri condition nti omwana bw'atajja mu first week ekifo bakigabira omulala. Lwaki? Abaana Elishama yava ewaka ng'agenda kwanguwa kudduka ku ssomero atuukeyo asiŋŋana obutanda nga bukyaliwo. Seeta n'etuuka okubanga erina obutanda obuli empute ng'abaana bakeera bukeeza okujja babufune nga tebunnaggwawo nga seeta abaana bujjula obutanda abamu ne babasuza ne babagamba mugire nga musula babiri nga bwe tuleeta obutanda obupya. Kati ndowooza tugende ku kino endagaano nti abazadde mukola endagaano ez'obutatabyama eza privacy wakati wammwe n'amasomero so mbu mwasayininga ng'omukulu bwe yagize ndowooza eyatwala omwana ekintu kino yakyogerako atya era abazadde b'esseeta z'empapula zino okay administration form seeta gyegaba eri nnomo ey'omuzadde gyassaako omukono nti mbawadde omwana wange. Tewaliwo terms and condition egamba nti omwana wo bwe tunaamuttanga tokkirizibwa kwogera. Omwana wo bw'anaafiiranga wano oba omwana wo tunaamutta. Omwana wo bwe tunaamutta kubanga kati ono Diba bwe yali alaga nti bwe tunatta omwana wammwe tubeera n'ekyama kye twatta nti gw'omuleese mu mmokyale. Seeta mmokyale? Ekibuuzo twagala akawaayiro ako abazadde abali kuno bazadde bannange muddeyo mutunule mu mpapula za seeta nze naalibanga saabiraba ate nagambye empapula ziizino ku ssimu yiiyo kisobola okazuuminga leeta ndabe kati wano bo bagamba ki yiiyo taamu erimu disclosure gundi ziriwa terms ate mweziri waliwo etteeka erigamba omuzadde ebintu ebirala taamu zibeera wakati w'essomero n'omwana gw'olikwasizza nti mwana gwe tolina kutolokanga tolina kukozesa obusini nti musayininga era abaamuleeta omwana baabisayininga. Ono Mimwantoloba ayogerera ku Kabampaane n'ababe baamulema okulabirira ayogere ki nagambye edda yeegula asobole okufuna we babeera abaana be bano abaamulemeredde mu Amerika babawe ekifo. Kakati njagala mbuuze waliyo akawaayiro omuzadde kaasobola okuwa sigamba abazadde ba Elishama tebaasoma bayivu bayivu. Okay. Taata we Elishama Dokita Mulamba musajja muyivu so mwe temujjukirako we mwasayininga tebiriiwo kubanga seeta erina abaana baabanene erina abaabatono so kati information teyinza kubeera nga etambulawo etyo mbu musayininga ebyokutaata information. Kino nkikubuulirira wano abazadde abamu bakyasirise ne bw'anaabaayo omulala afiirwa kati bamanyi ekyokukola. Naalibanze nga njogeredde ku social media ne waliwo ajja okulumbayo n'ejjambiya baba talina jjambiya ajja kulumba n'emmundu ng'owuwe afudde